Sebo futusanzewo wakula wano tetwabbawo mu biseera kuzifuluma tugenda kuzimba Mayumba tetuyina nawe tusula batukasukira ebintu ebweru twagula abantu waffe batukiriza kuzimba tebatukiriza kuzimba twagula endagaano zabatuzina abeerosi bwe bamanya nti siwaabwe lwaki batukiriza tetuli buyindi. Amanya agange nze Nalongo Nabatuzambu ntudde ku mutala gangu Busaabala najja kutaka kuno nasinkana Bossa Properties ne bandeeta ku ttaka lino ne bangamba nti balinako amapoloti nenzija nagulizako abaana bange basatu omu Yesumaya Nasaka ettaka eriri wali waggulu omulala Amina Nambirige liri wano wansinsi omulala Hanifa Namunjako naye alinanyiganye Sumaya naye mukugula ku ttaka kuno tebatugambako nti bakuliko obo byokwegula obo byakyewa matwasasula bulungi nga twagala ne twanguya yangu ya mangu naye twagenda okulya tugamba nti abaana bali betefutefu bagala kutandika kukozesa mataka gaabwe ne batugamba nti mulindeeko nti ettaka okulikozesa nti liriko ebyokwegula naye ne tukkiriziganya n'ebyokwegula ne batugamba nti decimal zimeka nti buli decimal ejja kuba 6,000 owulidde kaakati obudde buno batugamba nti nno nti tulina okwegula naye ate gwe twegulako tetumulaba tetuli betefutefu okukola ki okwegula aba gavumenti etuyambeko n'abakulu bannanga abali awo mu gavumenti mutuyambeko abaana baffe bamenyeka nnyo sente zaabwe zakyeyo bambi bamenyeka nnyo abaana basatu balamba ettaka kuno abaana basatu balamba sente zaabwe zinnuma nnyo njagala abaana bange bali betefutefu nga bagala kutandika kwegula n'okuzimba n'ebyo byonna byakomaawo nsaba gavumenti President Museveni ne bane mutuyambeko bane batukkirize tutandike okukolera emirimu ku mataka gaffe. Mugambe Hassan tuwera abantu nga 10 abagula ebibanja wano era abamu bazimba amayumba nga wogalabaawo abamu bayiwa buloka abamu bali balimirako ne mu process y'okukola ebintu ebyo byonna nga tukozesa ebibanja byaffe bino twafuna obuzibu chairman waliwo omusajja mbu muyindi yalina nyine ebyapa ate nga yatusangako ku byapa bino yatusangako ku bibanja byaffe omuyindi n'agenda wa RDC ne tujja wano ku ground n'atugamba mwegule mumale okwegula then mukozese ebifo byammwe n'omuyindi afune mu ttaka kuba yali ku kyapa ne tukkiriziganya okukola ekintu ekyo naye ndowooza okuva 2024 ekyapa tekikyukanga kudda mu muyindi omuyindi we tumukubira we twogera naye agamba mulinde ekyapa kikyuke kati ffe tubadde tusaba gwe kikwatako ffe tudde tukozese ebintu byaffe kuba abantu matiriyo waabwe mumulaba bamuyiwa wali tukozese ebibanja byaffe tetugaanangako kwegula n'abamu boolaba wano basasula ssente z'omuyindi bazimuwa naye omuyindi ekyapa kikyamulemye okuzza mu mannya ge ate simanyi mbu oba otambudde mu byettaka waliwo etteeka erigaana omuntu okugaana omuntu okozesa ekibanja kye nga tannagenda mu kyapa bwe buzibu bwe tuyina nti omuyindi ekyapa tekinnamusoma ate nga abasinga wano abantu boolaba beegula ew'omuyindi yennyini. Amanya nze Kamugabirwa Emmanuel nange nagula ploti ya 5 ku 10 ku ttaka lino ayanguza ye Mr. Katimpa Ben naye twali tugenda nali nsimyemu n'emmere yange muwogo ne batuyimiriza wajjawo olukungaano RDC najja n'atuyimiriza ne chairman ne DPC ne batugamba tusooke tulindeko mpaka omuyindi bwanetereza twegule omuyindi n'amala n'atuwa looya we okwegula tugenda tutandika okusasula ssente ate looya n'addamu niyeekyanga kuva olwo kati myaka 3 tetukozesa tetumanyi omuyindi yagenda n'asirika tetumanyi ki chairman yatuyimiriza okukozesa ettaka
twagula bibanja tumanyi tuli ba bibanja naye kati tusaba gavumenti etuyambe okutegeera kiki ekiriwo nannyini ttaka bw'aba ayagala kwegula abantu bonna bali ready okwegula n'abamu baali basasula ku looya yasooka omuyindi gwe yatuwa n'amala n'akyusa looya owokubiri kati tumunoonya bunoonyi tetumulaba wakunoonya omuyindi naye yennyini tetumulaba kati abantu bonna bali awo ettaka liri awo tetulikozesa myaka 3 ekinaavaamu abantu n'emmere gye twali tulimirako tebatukkiriza kuddamu kulimira twagala okutukkiriza okukozesa ettaka omuyindi twagala kutukkiriza okukozesa ebibanja byaffe mpaka omuyindi wanayagalira okujja okwegula tuffe tuli ready okwegula oba okusasula obusuulu tuli ready naye kati ku ssaawa zino twagala gavumenti etuyambe tutandike okukozesa ebibanja byaffe. Nze Katimpa Ben nga ndi mutuuze emijadde nagulako ekitundu ku kibanja kino nagula ekitundu ekiweza obunene bwa Africa nagulako nentemaatemamu amapoloti nenguzaako bannanga abalala twali tutandika okukozesa ekitundu wano okutandika okuzimba tetuyimirizibwa nannyini ettaka nga ali wamu ne RDC Mwami Lwanga ne DPC yali kasangati ebiseera ebyo bakuba meeting wano ne batuyimiriza ne batugamba tusooke tulindeko abantu okukozesa paka nga nenanyini ttaka afunye obwenkanya omwami Kyo Patel agambibwa okubeera nga yenanyini ttaka era mu meeting ze twatuulamu mwami Patel yajjanga ne balooya be twagenda tutuula mu meeting tufuna resolution nga nanyini ttaka akkiriza nti tuli kibanja ku ttaka lye n'atugamba twegule era nga buli mutuuza aneegula agenda kusasulanga buli desimolo agagisasula emitwalo 6 abatuuze kye twakkiriza ne tusasula era omwami nanyini ttaka mwami Patel n'atuwa balooya be okuteekayo ssente ne tutandika okuteekayo ssente wa mwami Jeremiah Kizito ku H&G Advocates ye James Kizito ku H&G Advocates twateekayo ssente nga meeting gye twatulamu bagamba ateekayo ssente n'ocompletinga payment yo otandika okukozesa ekitundu kyo naye twateekayo ssente tumaliriza abajja bwe twateekayo ssente ewalooya gyetandika okukozesa ate nanyini ttaka n'aleeta abaasikaali ne batandika okugoba abantu ku bibanja byabwe bwe twaddamu okwekubira enduulu ewa mwami RDC tetwaddamu funa resolution kuva gyali ne tuddayo wa chairman kwa chairman yomu kubaali batuyimiriza okukozesa ebitundu ng'agamba ateeka mukama we RDC ekiyamugamba okiteeka mu nkola okuyimiriza abantu paka nga bamaze okwegula kati bbanga liiso lya myaka 3 tulina ssente tunoonya nanyini ttaka tumuwe ssente tajja tulagirirako yatuwako looya omulala atuula eyo Lugogo ne tugendayo looya teyalimu mu office ya ne video tuzirina nga tuliyo mu office naye kye tusaba okukozesa ebitundu byaffe tuli beeteefuteefu okwegula eri nanyini ttaka niba tuleke tukozesa ebitundu byaffe twatunda eyo waffe ennyumba tujje tuzimbire kuno mukadde ennyumba batuyimiriza okutukozesa ati mukadde tufundikidde ali mizigo so tusaba akkirize tukozesa ebitundu byaffe nga bwe nanyini ttaka bw'anajja tuneegula kuba tumanyi ffe tuli babibanja tubeeteefuteefu okwegula naye nanyini ttaka talabikako kati emyaka 3 ne batugoba nga tuzze kukozesa ebitundu bamutulimako emmere ojja okukima emmere asikaali n'akugoba tusaba obuyambi mu office naddala mama meya Gombe mama RDC Mbabazi mujje muyamugire mu nsonga zaffe tusobola okulaba nga naffe tufuna obwenkanya ku bibanja byaffe kuba tetwagula buguzi ne ssente n'ebiwandiiko ebiraga nti twagula tubirina mina tisizo nezo tulaga nga tulina nanyini ttaka weeziri nga tuteeseganya nanyini ttaka. Once the payment is there, we draft an agreement. An agreement by a lawyer? No. It might be like this. We cannot agree that I will pay 10 million and I might not have 10 million cash. I might pay in installment. But if I pay in installment, wherever I get that I pay, I go to this one. ya milioni bakuwa lisiti yo bakuwa ya milioni banje Mr. Jordan alina ono challenge atandike
Your both account, you need it right now because you want to put. Amanya gange erinnya lyange nze Nabikindu Prosi nansibuka Kawanda Kirinyabigo nagula ekifo kino 2024 mu mwezi gw'omusanvu ne baŋŋamba bwe mmalayo ekifo kyange ndiwadde mbu kikozesa naye ngenda ogenda okuleeta matiriyo nga baŋŋamba ettaka balikoze eki terikkirizibwa kuzimbako omuntu yadde n'atya n'omu so okuva 2024 tuno tuli mu 2026 tetufunanga ki buyinza kozesa kifo kyaffe ate nze nga twateeseganya n'omuyindi RDC yajja n'omuyindi mu kifo kino ne tuteesa n'agaba buli decimal tugenda gigula emitwalo 6 nze kennyini kamwa koogera ne ŋŋenda yajja ne looya bamuyita James Kizito Seggane ku HNG Chambers we twamusanga ne twalayo ssente zaffe $6,200,000 ne batuwa acknowledgement eraga nti tusasudde naye bwe twajja okozesa ekifo era ne batugobako paka nakati tetunabakola ki kufuna buyinza bukozesa kifo kyaffe naye nga tusaba omukulu w'eggwanga atuyambeko tusobole okukozesa ebifo byaffe kubanga tuyina enkizo ffe ab'ebibanja okukozesa ekifo kyaffe kubanga twateeseganya n'owaki n'ow'ettaka naye ow'ettaka bwe tumunoonya talabikako tusaba gavumenti etuyambeko tusobole okukozesa ebitundu byaffe kubanga ssente zaffe twazikola ki twaziteekamu naye tetulina kyezikola ki kyetuzikozesa zifiira awo. Amanya Zawedi Shamira Secretary LC1 Migadde. Ensonga zino nzimanyiiko era n'abatuuze bali kuno bangi naye tutudde mu enfunda nnyingi n'omwami Pateero aclaiminga nti ye nannyini ttaka leero n'atugamba mbawadde kanso amalayo yakozesa ekifo ate abatuuze basasudde ku ssente ate ddakiika y'emu ekyapa kirina ki abantu abaganya okukozesa ebitundu byabwe tewali akozesa yaliwako n'abasirikale kuno abayitirivu omuntu ajja ku ground bakola ki akwatibwa banga ddene kuyiseeyo myaka 3 abantu tebakkirizibwa kulima tebakkiriza kukola ki abala matiriyo bwabwe wuli wali afiiridde kuno so tetumanyi mu Pateero kyayagala ssente basasudde ne receipts bweziri abasasuddeko tetumanyi kituufu kyakola ki neffe kyetwagala kimu abatuuze bakkirizibwa okukozesa ki nga ye bwe yeetereeza oba ekyapa kiriko kiri kitya yatereeza ensonga ze kuba bano bo baki babibanja bakozesa ebibanja byabwe ekyapa bwe kinaaterera nga kisoma bulungi bo bakkiriza okukola ki okwegula so nange President nawulira agamba nti ow'ekibanja wadde mbukozesa ki ekibanja kye ow'ettaka bw'aba balina ensonga zaabwe ow'ekibanja eba tebikola ki tebimukwatako kuba yagula ki kibanja ab'ettaka beesootinga ne bwe beesootinze naye nga ow'ekibanja ye wadde ow'ettaka waba ayagala ow'ekibanja either amugule oba bateeseganye naye nga ow'ekibanja alina obuyinza bwe bwonna okukozesa ki ekibanja kye. Ekituufu abantu bano naffe batukooyezza nnyo kuba tetutudde mulundi gumu seebiri mingi amasimu gavuga poliisi eno eri nga baagala kozesa ki ekituufu naffe tukooye twagala abantu bafune obuyinza bwabwe kuki ku bibanja byabwe kyetusaba tewali kirala nze twagala abantu babawo obuyinza bakozese ekibanja ki mu bibanja byabwe.